Mu kufuba okulaba nga bannawakiso beeyagalira mu ddembe lyabwe ery'obwebange, abakakiiko k'eddembe ly'obuntu mu disitulikiti ey'e Wakiso nga bayambibwako ekitongole ekirwanirira eddembe ly'obuntu mu nsi yonna ekya Conrad Adina okuva mu ggwanga erya Germany, leero basisinkanye abakulembeze wamu n'ab'ebyokwerinda mu disitulikiti eno okuli abapoliisi n'ab'amakomera, abalamuzi, bannamateeka wamu n'ebitongole ebirala okukubaganya ebirowoozo ku butya bwe bayinza okukolera awamu mu kukuuma eddembe ly'obuntu. Ensisinkano eno eyindidde ku kitebe kya disitulikiti e Wakiso mu kisenge ekiteesezebwamu nga batambulidde ku mulamwa ogugamba nti eddembe ly'obuntu buvunaanyizibwa bwa buli muntu, ng'abamu ku beetabye mu kukubaganya ebirowoozo balambuludde ku ngeri eddembe ly'obuntu gye lizze lityobwolwamu. To make sure that all issues that affect human rights are brought to ground. Kansala w'abaliko obulemu Omumbejja Mazzi avumiridde ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'entambula z'ennyonyi wano mu ggwanga wamu n'abaminisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga lino olw'okwesuulirayo gwannagamba ku bamuzibe nga bano baba bafuluma ebweru w'eggwanga tebabaganya kutambula n'ababayambako ng'olutuuka ebweru nga bavudde mu nnyonyi babonaabona nga tebamanyi wa kulaga. Me as a blind person, but my guide is denied. It's really pinching. Something should be done. Bwe kituuse ku mbeera y'ebitundu by'ebizinga bagamba nti ab'ekizinga Bussi basanga obuzibu mu by'obulamu nga n'okuzaala abakyala balina kutambulira ngendo nga n'abamu balemererwa okulinnya amaato olwo ne bazaalira ku makubo nga n'abamu bafa oba abaana baabwe okufa. Kyokka banaamyuka akulira ebyobulamu mu disitulikiti eno Betty Nabuganda akabatemye ng'agamba nti ekizinga Bussi abaminisitule y'ebyobulamu tebakiraba ng'ekimu ku bizibu okutuukamu nga y'ensonga lwaki n'embalirira yakyo y'emu n'ey'ebitundu eby'oku lukalu, kyokka abategeezezza nti Bussi yaweebwa ambyulensi ez'okumazzi eziwerera ddala 3. Mu birala bye banokoddeyo mwe muli ekibbattaka ekikaabya bannawakiso Akayirigombe era ne basaba kkooti okudda wansi mu bantu gy'ebeera esalira emisango kuba bangi bajjuzza amakomera naye nga tebalina musango. Judges, the states come out of their office and go and camp in our communities once in a while where people can easily approach them. Babasirikale okuva mu kitongole kya poliisi n'amakomera bagamba nti amakomera gajjudde lwa nkuza y'abaana embi nga ku nsonga y'enkaayana z'ettaka bagamba nti nabo nga poliisi tebabeera na kusalawo kwa nkomeredde ng'emirundi egisinga bayingiramu lwa kutaasa bulamu bw'abantu. Bano bagamba nti nabo eddembe lyabwe lityoboolwa kyokka abalwanirizi b'eddembe ne batafaayo kubalwanirira so nga nabo bantu ng'abalala. But if you see police officer is being battered or even beaten, Masit Samson okuva mu kitongole ekya Conrad agamba nti abasirikale ba poliisi basaanye balwanirira eddembe lyabwe mu byensula kuba bibi nnyo nga kino kibaviirako obuteeyagalira mu ddembe lyabwe. And then they divide it in the middle. First time I've seen they are not good for our police officers. We spend a lot of money to train police officers. The reason why you are recruiting every year is because not because people retire, it's not because people die. No. Because people run away. Abscond, people run away. Ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu Wakiso Eric Kasirye ayogedde ku kibawaliriza okuteekawo ensisinkano eno. We can't invite everyone here. We can't invite all the prison officers here. We can't invite all the police officers here. But we believe that at the end of the day, you're going to go back and also be a pillar and, be a champion of human rights and speak to the people that you work with. We want to create change. We want to see change. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV Agale.